eyaffe ne tatange yagaye gwa kumeka guno nga tukubagana gwa 11 era bwe tunadde tujja kucelebratinga emirundi 11 lwakati yewadde obonero mbu ye yabadde agiwangula ku luno tactics ze nakozesezza naye akyazeewuunya kazi abadde endalamu ekisegedde so ekirungi family kinene ate family tekola ki teggwawo family teggwa ajebali era already enteseganya zatandise dda nga bwe twamala giri gyonna 10 neno totya wabeerawo omanya America ne Russia bwe zirwana wabeerawo UN egati banange buli omwa amajego gakomewa ntega advancinga nawe agago tega advancinga ne tutuula esege mukulu wange gyali aja family nene ko jansere ko gyali kadino gyali wamala tujja genda yonna family so already renteseganya ki wezatandise dda omusinkane waka mu lukuubo okwogereza eki omusinkane waka mu lukuubo ate akati nga tweyitako kubanga kwe olutalo lulina kuba ku social media buli omu ajja n'akola ebibye osegera buli omu n'ayita wano omulala n'ayita katwesanze kuzika kwa kojjansereko ng'atudde wano ng'atudde wano ero lyejjuniya era mpitabe ne bajja empeera ddala kumpi nga buli omu atunudde eri nono atunudde olutalo lukyagenda maaso so when the war ends kibaita peace agreement muliyambala engule Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lyerya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga tubaniriza basebe nemanyo neje musinziro kubanga ate tulaba mwebele kubanga ate mutwegasseko naku ralero kale kusema official kwoli twagala okubaza banafa ba Tavern Woods wane Kabuusu kifo kirungi nnyo oboyagala okuwummulamuko balina gardens ennungi ennyo oyagala ku kifo wosobola okutambulira akawungeezi Tavern Woods abangambi balina sauna ne steam balina bar restaurant balina accommodation balina buluumu wano balina ample parking space standby generator ne club fokasiki wansi eyo nga balina kilabu osobola kubanga ate bakola ki obasala kati masa ongenda banga mba program zaabwe ne namba yaabwe ey'essimu naye nga Tavern Woods wano Kabuusu wetukoledde olunaku olwaleero kale nana abo mouthwash efaanana bwatyo munoonyeeko okusobola okubeera nga ate akuyamba kumanya agakuluma osenya omusaayi olira sayidi emu ebinyogoga oba ebibuguma bisanyalaza amannyogo nana abo mouthwash ajja kubeera nga ate akuyambako ku nsonga ezo kale gwali ebweru w'eggwanga omuntu wabajja mugamba akuletereka nana ate okuva mu supermarkets ne drug shops zonna mwali kale conferences zifuuse conference mwabagala okubanga ate mutambula muko sina kindi ngoyagala kubomba awo mulongo nno so waswa yagambye awo nga tonana jiso tiwobolanga conference ye ntunula eri ninga atayagala ogiyise ne mulongo sina nkulabye nnyo sayimo buli wabalanga conference y'okugenda e Canada obeera eri n'olya ddala ng'obulamu bukuluma buzibu ki ndowooza zitwala zitutte banywanyi bo tokyalina gwe mugira naye naye nga balina global conference eri about substance abuse addiction suicide and mental resilience kakati obanga olina obuzibu awo obanga oyagala kukubuka
okuyamba abantu munaffe bali kitu kibangambye twagala kugenda mu conferences zino okwangu okufuna visa gendera mu kintu ekiri mu line yo genda mu kintu ekiri mu line kati ba counselors na bichi ebyo kati ate ne kuyamba mental health na bichi ebyo kubanga kitegeeza nti bwogenda ali okusaba visa jagama mbadde nkola bwenti kakati njagala kugenda mu conference eyo kwongera kola bwekiti kakati yegenda bena kusomeza 20 paka nakuzomeza 22 September kakati mwayagala okujetabamu dola zigenda kubeera 403 gova mu Uganda ova mu Buarabu nebifanagana ko bebityo $520 gwe ayagala okubeera exhibit okwolesa ate owe Canada ojja kubanga atokozesa dola zijja kubeera 2 contact za bigwe ziri awo wansi katale no Global Youth Business Forum kitegeeza nti oli musuubuzi oba ontegeera era no kijja kuyama nti bwogenda ali mu interview bagamba nti nsuula bwenti bwengenda mu conference eno nsuubira okufunamu kino nekino kikuyambako okwongera mikisa gyokupanga visa gikola ki kubanga jukira onagenda okuwa invite you know muwa sente kale kakati guniza abantu za sente meka ya Global Youth tojina Global Youth eri wakati invitation letter yabo yakadeka mu mitwalo 2 zemmeka mu dola nga 4 dola 4 nayo kale yeri wakati w'ennaku z'omwezi 2 paka 25 ne details kweziri okwo okusobola kubiranga ate ogenda then balina ne International Summit on Mental Health and Disability era nakati neno bakansali bakolera neno bakansali bakolera eri wakati w'ennaku z'omwezi 3 May nenatera okutuuka paka Sunday ya 5 May era nayo musobola kubanga ate mugenda ne mufuna invitation kwanza ku squeeze box osofanga ate details zonna zikola ki onfuna Garfield National Primary School liriawo mpererwe twala yo omwana baberenga ate bamukuweerera okusomeseze afuka omuntu obuvunanyizibwa abazadde ngoyagala kukyusa mwana somero nga tonna kyusa lowooza wawo omutwala Garfield National Primary School wekubiza okubeera nga atotwala omwana kale tegeeza mu ya mental health entambi ayitawo kati entambi abo oyita bulungi ate obuzibu buli bumu kukakasa nti nebyali bikutawanya byakola ki byatereera mental health baba batwala balwadde oba basawo baba balwadde anti era nayinza kubanga ali mulwadde n'ofuuka activist so olera bulesi proof nti nabyo nayogera ebifaanana nti bikakasa nti ndi mulalu n'obitwala Lesa hivyo. Abantu baba batufu bagamba ati guno omwaka tukube fireworks tugugale gugale. Naku ziri mmeka zino 12 kale 12 zino jake naku nga 5 kati naku 5 zokka zifuuse ekizibu mu nsi muno naku 5 zokka mwaka guno kale Makondo zali bade mu shows mmeka nga 2 nga toli naffe kale abade show ndoze ya last week je tutali mu yali mama sasi kale ambabuzaako mwenna abali ku Saimo official mwe bali kubeera ko nange njayo kubajjukiza nti 14 tuli ku hotel Africana ne Little Boss Kiravu Love hotel Africana mimi namugambya ampe squeeze back ate wa mwe muna down tetuna kye tugira so okuyingira emitwalo 10 kapolo emitwalo 15 ne meza emitwalo 2 ayino limbo olutambula balite batya nze official MC Balutanze official MC. Nze official MC wa. Ekibuzo kibadde luyimba. Olimba olutambula ku TikTok. Olupya. Zezimu ku sound zisinga okutambula esawa zino. Ba sound za music ezisinga okutambula olwo. Kino Gabi Ntate yakamuko nga tuyingira omwaka. N'eki Vinka. Gundi eyo. Fiki Gaza Gaza kati dana wose busawundi wa pastor badde buzaawo kuno maka sigwa kaba ngeba akubiye mu no remix ya manyi omaliriza sebo genda sebo buza kubanga abali ku Saimo official nkomyewo nate fresh out of Tanzania so tukomyewo tuberenga tugayagaya ensonga nga sinagenda wala naffe nakuzo mwezi nga 27 January fik fameka ali cricket oval tuliko cricket oval nabadeko ne unique juvenile jo ngetekateka azirimu bukwa kuwe batyo mujje mulabo omwana oyo on record aboketi takwata mukivulu ne kigana bate ndudo kiraba okulekeza mata mukisa kino kibabula erinnya abantu chasedda mu bantu yes bwe pabarulo kikyabula mu kyase mu bantu tambi nyatukiza ento kino okuyingira emitwalo 2 tambi budya kino Boganti chasse mu bantu uno yabyogera soko bogama chasse uliriza boganti chasse mu bantu
nedda ne mukole bwe tufike ekivuyo kituuse buganda kyasse mu bantu kitegeeza nti efforts tetukola ki tetuteekamu the good thing nti yafunye keti amanyi okukola ki okulanga kati unique mu ŋŋambire ayongera okukola ki unique tuongeremu amaanyi alekerawo okuboola zi interview unique yaddanyiigidde yansonyiye kirala abantu abampi banyiiga mangu ati osobola kumita po interview ng'ali mu tulo ayagala nnyo okwebaka ekyo kyali kyadda kyali kyadda omwana yatereera kati yo badde azikola azikola ne tuŋŋamba nedda atukanaako amangu n'agamba ng'omuntu kengenze ku after 5 endala zikola ki ninga bannange ennaku z'omwezi 27 mitwalo 25 fa mayika erugogo ani asasula ez'obulango nabulabyeko ewaka unique juvenile atolve wafiki mudde wa lutalo nedda genda mu maaso kyekimu omukulu wamabuuza ku bantu tugende mu maaso batulaba twesimye nnyo okubeera era twebaza katonda abamu ku ffe bale tumanyi tunaasobola n'okukola ki buzibu ki amagulu gaali malwadde n'okutuuka bintu bingi ebiri mu nsi saimo sina kyemmanyi era naye sigaye tebina kyomanyi lenga bingi nze nti ebigenda maaso mu nsi biki bingi obutabanguko bungi emivuyo gyeyongedde n'entalo sebo mu nsi zigenze zikola ki ez'emmundu so ensi ekisinze okubula kibayita peace emirembe era tusooke tweyagaliza emirembe ndowooza wakati wetutuga nti emirembe gya mukama gibeere ki gibeere naffe simaze maliriza sebo kasirye abalaba Saimo official mwebale nnyo mwebale likinga commentinga na kusharinga ku muganda wange Junior kyayogedde ekyemirembe okugwa mu nsi ebiseera ebisinga ebintu bino bitandikira kwani ali mu bukulembeze n'abaani abali mu bifo ebyenkizo naye ng'ate kye tutalina kwerabira nti abali mu bifo ebyenkizo n'obukulembeze bantu bakulira mu famire zaffe wansi kitegeeza family structure buli weenagenda ng'efa ebintu ebisinga bigenda kufa Simon nina omuntu gwe naddenga ne mugamba nti ffe bwe twakulira bazadde baffe baayawukana mangu ne ku kyalo twali ba old man awo tulwasonga famire yaffe yeeyuka ndowooza yalimu omuzadde omu ng'esigadde zirimu babiri naye olwaleero osanga ewantu nga famire ezirimu abazadde ababiri ezirimu omu nnyingi ate nga kiryokke kitegeeza kati awagenda kubaawo ekiraaki nga mbantu nga bebakola kinga bebakola so bwe tuba nga tunaatereeza emirembe n'ebintu ebyenjawulo bye twagala otereeza mu ggwanga tulina okuddayo twerowoozeko ku ki ekyatta family structure tutereeza ewaabo tweyanzeege era bwettu bwe tuli wano nakutegeeza nti tusinzira ku Tavern Woods Kabusu okubeera nga tuweereza twagala okukulisayo mukulu Frank Ntambi kulikayo mu luwummula gye twategedde oluvannyuma nti obadde Tanzania ne bye wajjeyo ensi yabikoze eki yabiwulidde kulikayo naye yantwalayo yoono Junior amasawo yamuggyeko n'obukomo kati asiba yampadde bino kati muno muli eddogole ngendo dogesa Junior ne senga kai baba nga ebeba amasawo yandaze nga bo projector wali nga Junior ali mu yefa mutufu omusawo baba akuloga kamali mu mulogera ki kaye yantwale Masake na Ntambi oyo tuyina omuloga nga obudde busenga kaye yango otegule bye wategula naye abali e Canada nabo begendereze mbwe emiti yagenda najjo mpulidde abali e Canada tate baagala kubatta gundi zaake bagenda kubaloga teri agenda kubatta naye omuziro guli e Canada wagulabe sayi guyingire negative 41 tera kuyingira mu bitankwatako paka nga binkutteko omukulu yatugambya ebisoto byabwe byo byeru ani senga kaye yandoga ebisoto byeru naye omuntu yampereza message nga omusajja waabadde ki ate Katemba yamutandise ddi abantu dde wano Katemba atali musasulire n'okwala obudde n'owandika script ya Katemba y'ebisesa ogenza bange birimu amagezi tebikyakola katuyagala kudda mu comedy abantu muli byamasasi kwetta kufuusa okwetta musasi gawese Matrix ayingide Matrix wala film ya Neo Matrix Neo sasa nga gajjoli nagajire nagaswavinga bwati nga bye muri ndi Tanzania eyo nombiraba ngamba tikijja kusoboka okitegede nina ye muganda yange Ibraka nyingira acha abantu abali Bulaya tebasigala kulya ndoza we yakubidde ne simu nagamba toyonooneka nze nyonoonese ndize nyonoonese nnyo tata wange n'abantu bali bakukiririzaamu kati bakyanzikiririzaamu
Junior ebigambo byantambi okyabitwala abaani abatamukire bantu ki Iburake takyanzikiririza bwe yagambye ye Iburake nga naye teyekkiririza ate singa tali Uganda naye eri amudde olukwe he betrayed him forget amanyi ntambi tewandiyogedde bwotyo baali bakulabirawo okitegedde nze nange sebwaliwo abanga Junior ojja kubonaabona wonyiza taatawo nemuganza emyaka egibonaabona nagiyitayita mudasayima abantu munaye bamanyira ntambi wandiyogedde bwoti omusajja agambye Junior nekaye banduga kati gowakanira nze yamuloga namuloga nekaye twali mu wamusawo e Masaka anti dogoterebera justified mu court tuli mu kooti bino byansi nze bandaga projector gwe bagamba nti Black Magic taliyo kasi yetowuliranga ana abavudde ku mulamwa twatandikira waggo omulama kabuzeyo nekyala kimu abadde agamba nti mbadde njogera ebyamagezi byo nga teyabipostingangako because mbadde njogera ebyamagezi nange video ko nakazanye ku machi just wekibeereramu ekizibu kimwe waliwo woobeerera ng'oyogeranga ensi ekuwulira naye nga byoyogera tebitwala serious waliwo blogger ali kisobola okukolera ate kisobola okukulya kati nga bwogambye nti babadde tebabipostinga basobola obipostinga ne babisharinga but up to when waliwo blogger ali takyawo yajjanga n'ayogera ebintu bye n'atuuka ekiseera ng'abantu abalina bangi bamuwulira naye tebamukkiriza lwansonga yasooka yabeera nnyo ki sarcastic kati ntambi bw'aba agenda kukola ekintu ekyo aba alina ofine striking a balance wakati w'okukitwala ne kimuliira ddala ne kimutwala eri nti yes abantu bakuwulira naye nga tebakutwala serious n'okuba nga abantu bakuwulira ne bakola ki ne bakutwala serious bantu bangi wano kati ninyo kamaliriza ekyange kati bantu bagini nnyo wano mu Uganda ng'alina ennamba nnene ng'ajja n'ayogera ekintu ne mukiwulira naye nga tekirina gwe kisobola kuinfluencinga kola kikumuvinga lwansonga ng'eno so kati ze bugadange ntambi bamugaye kintu kimu nti balance eteekeddwa strikingibwa tofuuka omuntu awulirizibwa naye nga tateekebwa serious kati ku Monday kwennyini nakola interviews bbiri nakola eyakasuku nenkola eyazanero nga iri ku current affairs nenkola analysis nnungi yo nga mu kugira abatebagamba nti omusajja onono kyayogedde nakyo nti abantu bakuwulira naye tebakutwala serious. What do you call seriousness? Gwe savo gikolera. Kugamba nti ntambi yagambye. Ntambi yagambye because ntambi waba yagambye. Okiri wano musajja omu yagamba Saimo. How many times have you been quoted in formal media or senior journalist? Because even the idiots they quote osanga omuntu ngandise article ya Kisiru mu mainstream nenga luzungu lokalo erimu obulungi. Omuntu yenanga bamulaba. Tosagata abate tebamuwuliriza. Nerumbu yero omwogeddeko because it's something. You have to first accept that. Anti naye. Agoja gamanti rumbuye. A man gwe bateekawo lumbuye bamunonyeko nettaka. You call that one unserious? The issue is zabatu bangamba Junior wagwa go wategeera nti Junior byogedde bya Kisiru wampuliridde. Lwaki wampuliridde? So just society yaffe baba manye ekituufu naye nga beebuzabuza oyo mwana talina kyali gwe wategeerawo nti sirina kyendi kwagala kufuga. The moment you scratch a jigger you have recognized nti envunza wiri obadde ogamba ntambi anti ze mbadde gamba nti tulina omanyi kati nfunye disadvantage mu mulimu guno gyokoma okubeera nti noli musajja musirise nnyo bagenda kukumanyira. Thank you. Okitegeera kati obula abo nabo abasinga bandiko yayogedde ebyekisiru naye nga waliwo abantu abakifuula omuze ogw'okuwemula buli lunaku ne babawuliriza mulimu n'abalina mirimu ku TV yaabo nga yakera bukezi kuvuma abantu naye ne babusala. Okitegeera nenza atavumangako muntu atawemulanga kali zolaba nze content wange nze waliwo wenzija ku social media nga nze kuvuma kuwemula eri audience yate nene era baberawo mu comment Junior kano nako katukube unakubirawo ogugambo bweguta kanemanya nti nzize kweyo gwe nzija mu eri serious tulina okubeera serious kyenabagambye abantu bali stressed abantu babikoowa Uganda if you want people to love you bonna abantu esibe egoberera hano mu Uganda they are not too serious waliwo ekiseera tubeera serious waliwo ekiseera kati ntambi waba yakoze gundi ye
ng'alina target market ye gy'atagetinze okitegera ate nga nagyakiiva ate nga wagyakiivinze kwa we are now talking about you okitegera kati tubuuze tabi what did you want to achieve negwe bw'onaagendera ku social media social media eno giraba bayina engezigezi nnyo bafuga kale Junior toli ku mulamwa guliwo gwe wampanda katono nnyo katono nnyo badogamba byetubeeramu wano ebiseera ebisinga nga ku pane eno tuba tusheyalinga ndowooza nti Junior asobola okiraba bwe nkiraba ne mu respectinga mu ngeri gy'akola ki gy'akiraba Ntambi asobola okiraba nga bw'akiraba ne mu respectinga mu ngeri gy'akola ki gy'akiraba naye ku nkomerero ya byonna tuba tuweereza abawagizi bali ate era tuba tubaagala ne mu ntandikwa tuba tubaagala babeewo era oluusi tulina bye tukola oluusi ebitukumira mu sheepu ku lwabo naye oluusi bwe tuba nga tutuuse eno oluusi waliwo etugambira nti baŋŋamba ki okitegeera nenga twali tubaagala mu nenga mutandika twali tukola ki twali tubaagala kati bino byonna byetwogera ffenna byetusharinga teri abisharinga nti oba against omulala okitegeera naye amazima gali nti abamu ku bantu betuyina abakyasinza okuba n'ennamba ennene ku social media mu real life sibe basinga okuba obulungi oba okuba ne ssente mulimu abayina entini naye nga balina obulamu obulungi nga balina neki ne ssente kati byonna tuba tulina obikola ki obitunuulira naye ng'ekikutwala mu ekyo wabawo kyokisobola okukola kyokuzima kati olwaleero eri omuwagizi y'omu ng'asobola okugenda n'akomentinga ku Spice Diana era nga musanyufu nga kyamuwa akyagala omuwagizi y'omu n'agenda n'akomentinga ku Farida Nakazibwe nga musanyufu kyamuwa akyagala ne komenti zaawukana olw'efani base gy'oba okoze eki gy'oba ozimbye okitegeera waliwo niiki gy'osobola okuba ng'okutte ng'olinawo oginwerezza kate kaseera ke kamu n'osala omulundi gumu n'odda ate mu yaki mu ndalo kitegeera osobola okibalansinga nekikkolera ekyengezaako okugamba neera in equal measures kisobola okukola ki kisobola okweriira tweyanziza njala tukiveeko kino ekibuuzo ekyalibadde kibuuzibwa tikituufu Ntambi abadde ne mental health problem ebigambo yabyogeredde yabadde mu state ki wangambye bampasa ekikazi kyampasa tuyinza okuba nga twogerawagambye siri mulalu bampasa buwasa mental health ebeera bweti bakuwasa omuntu esaazi nayinza okuba nga mulamu naye nga weyabyogeredde yabadde agasse kati tetulina osooka okukola ki okutegeera mu mbeero ne tumanya nti ddala kituufu omusajja omuto gwabadde mulamu oba yabadde agasse Kasuku gwe yabadde naye lwaki yatunudde bwati Kasuku ayinza okuba nga student wa psychology yabadde danga omusajja nga watatunulawo nga watatunulawo amannyo gakuluma gaaguba oliisa ludda lumu gakunyenyeera bosaayi ekyokya oba ekinyogoga gasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezzaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Munnayuganda ali mu diaspora mu nsi nga Sweden, America, UK, Canada, France n'okwetooloola ensi yonna tosobola okwetandikirawo online business gw'atalina mulimu ayagala okukolera ewaka akooye okukozesebwa nawe atalina budde bwa famire kozesa omukisa guno gw'alina omulimu online business eno egenda kukola nga supplementary income tulina abakugu abagenda okuyisa mitendera gyonna otandikewo online business yo okumanya ebisingawo n'okutandika online business eno yita ku website yaffe www.solomi .co oba tufune ku WhatsApp nene Kasuku entunula eyo nedda ne bufu bwe mukasuku mundakatemba wedde mwakanulira eriiso kati bonna abanenya Ntambi balina okusooka okumanya yabadde mu mbeera ne anyway ebyaddala kati nga tuli serious ebyaddala ndowooza abantu just babadde bali shocked okulaba nti Ntambi asobola okubeera diverse tasobola kukola content bwati kyekyo naye ekyobulalu of course siri mulalu wadde bandoga naye nga tumaliza kibevo kindowooza nze kiri ng'omuntu yali awandiseeko comedy nze ekintu kya Ntambi kyenakitegeddemu kiri kintu kimu nti you can also plan stupidity because when you plan stupidity tojja kukola ki kati mbadde njala okutegeeza ku bali eyo ng'omulimu abawulira nga Ntambi atandise okuyingira ewamwe kuba wasinga abantu abangi mu byammwe ebyekisiru kati nawe mutandika okupulaninga obusiru bwammwe bunyume nga towemudde oba ntegera basale badde olaba abanyomerwa ebyekiwemu ate nabo bangi batuketalingira tutya
Junior mu plan bw'oba osaze ogenda mu basiru ba planning era tuba planning gwe bagezi tebali plan n'aba Junior ng'asala okudde wa Junior abangamba okukola bwe muti n'akubawo ekidomola abangambye okukola bwe muti n'akubawo sikaati yakubye mwala wa Frank Gashuba biri ebyamagezi abagezi baba baweddewo segeera message y'abagezi ebe eweddewo kati bankuba bulango ate kiwe kyaffe feba moderator feba producer kati bw'obagamba abali ku live tikanveko mbulango nkomewo osanga bagenzi kati gwe kyusa abalina abaana babadde bali mu businesses ezitegereka oba makampani abo baba bategera nti kati Junior yaffe akola eki n'osigaze eno group era wali mu comment oba obulaba dirty boy sabula embalasi Junior mbigambo bibiri. How do we solve this conflict? Is bad na yo mu weekend. Eriwa yonna. Ati conflicts zibadde nyingi. Kugwe. Eveye no je tugirabira ati day na we have our issues. Conflicts zibadde nyingi yange ne tatange. Nafe tuyine ebizibu afine bamama. Era inzo kwampeza message na gwe nakuwerera n'ebirwano yaffe ne tatange yagaye gwakumeka guno nga tukubagana gwa 11 era bwe tunadde tujja kucelebratinga emirundi 11 lwakati yaba yewadde obonero mbu ye yabadde agiwangula Alikuno wazo omwetegeka kuluno tactics ze nakozeseza naye akyazeewuunya kaza abadde endalamu ekisegedde so ekirungi family kinene ate family tekola ki teggwawo tugambe kwani family tegwa aje bali era already enteseganya zatandise da nga bwe twamala giri jonna 10 no neno totya nojja waberawo omanya America ne Russia bwezirwana waberawo UN egati banange buli omwa amajego gakomewa ntega advancinga nawo agago tega advancinga ne tutuula esege mukuru wange jali aja family nene ko jansere ko jali kadino jali wamala tujja genda yonna family so already renteseganya ki wezatandise dda omusinkane waka mu lukubo okwogereza eki omusinkane waka mu lukubo ate akati nga tweyitako kubanga kwe olutalo lulina kuba ku social media buli omu ajja n'akola ebibye osegera buli omu n'ayita wano omulala n'ayita katwesanze kuzika ko jansereko ng'atudde wano ng'antudde wano era Junior era mpitebe ne bajja empeera ddala kumpi nga buli omu atunudde eri nono atunudde olutalo kyagenda maaso so when the war ends kibaita peace agreement muli yambala embuli bali manchetaga butazipatye mu kugamba nti daddy si bwe kikola but when there is a war everybody calls the right olutalo teruggwa sayimo bw'ogamba nti ogenda kuzimba ennyumba yo mu kitundu ky'abasiraamu ng'oleese embizi mu nsonyiwe oba example gyepadde bayinza okuganya bagitta kiro kakati bwe tuba kakati nebyaffe waliyo abagenze ne famire eyo bannange eyaffe bwetyo bweteyaffe basistat mothers badeputy eyaffe bwetyo bwekolaki era bwezenga ekolaki etambula nja kukolaki okufa tteeka oba ofudde bubi wa bulungi oba bufudde bubi oba bulungi oba okoze eki wali otiddemu nakulaba kola live nogamba eno yesembayo nyinza okufa nedda sikutya olaba olutalo ekizibu ekirubeerako mubaamu abawi b'amagezi ababa baki bekweseewa ebintu bya famire z'abali ziba byabwe buli famire ina ebizibu byayo ate buli famire ina engeri gyekwatamu ki ebizibu byayo era bw'osangagana nti abantu nga bamusaayi gumu nga balwanagana sayimu tosangayo kikyo newebeekoona era tebasobola kukola ki kyebayita ki
family buli budde bwe buziba buli omu addayo ewaabwe newoba abakubidde enduulu mu katale era omwana oddayo ki kaakati sirina baganda bange sirina basenga abange oba nabo baagala lubeewo ati nga bagamba nti ezenkanakana tezikola tezaaka kati nga bagamba nti otyo ate oba mune bo bakirimaanyi ate waliwo atumanyi ffe basenga nga tumaliriza baadvisa bo nasooka nembakuba nembamalamu obujozi obukuyingira mu bitabakwatako ate nga nabeezaawe nazo zirimu bagere bagonjola ebyoso tujja bigonjola enteseganya era leero nenkya tujja kubeera mu lukuŋŋaana tabamiruka bataata batuule wali betussaamu ekitiibwa ne bannaddiini bagende nti bannange ebitabo byawandiikibwa omwana ne taata we bali egwa mu kifuba naye tukireeza nti bwe tukoma luno luba luwedde olulalo tuyinza okusaba emyaka ng'etaano ena kinaasinziira mwe ba inspirational speakers ne mugenda kyogerako ndi team junior oluwagira zendi team mirembe etemu peace Simon lo walumalo nakulaba okola live Simon mumotoka Simon ebintu byali angana byennyini byakola ujjana mu bwa yangamba abantu bali kulola junior ne muzeyi okimanya abantu abataaliwo ate bo balonyumiza nnyo ng'abaliwo in fact nga tebaali nawo nga nebyeboogere mukyala yagambye yakwata n'omukono gwalimu embumbi kira kikazi kya babatizi kikazi naye osi Sandra Sanji kyekani kisandula ki Sandra Sanji kyona ete tukyogerako kyagala publicity kale byebyo asobo olulo lwa nawe nakula kikazi kwe jangu nsabirize mumutaginge kyoyagala sayimali kutemu peace every day kiki ekyatuuka tugamba wasinga okwa munange emirembe olinga munaddiini soolera kuba faaza kakati kiki ekyatuuka uye wabimalo byaggwa mukama mulungi twagala okumwebaza mukama ono Yesu mulungi nnyo katwali tumanyi nti anko Simon oluno kayingiddewo aleesa amutukwatiddeko yagambanga nzizenga nsirika nga tooza alina ekyokulwanisa kyazimba kyakomawo safuna tawulo ya ichuli nenga zo kilipu eziva ku side ezo ziraba yafuna tawulo ya ichuli zizikiza emirembe gibuzi kale ili abiri mwena kale kakati paka kuulira bubi tukube fire wakisi tugere bili abiri mweta kiganye ono gwawedde lwakubala buli woba oyogerako singa mba njogera ne baŋŋamba nti ng'oli mu kwogera ku kavuyo kange ne junior olina nga gwe tugugula naye n'osanga gwe tugugula naye n'omubuuza nti naye ekiwadde oyogera ku Simon wakibanze oli n'agamba nti asana sirako kiraba Simon yantama okivaamu muba ontegeera kiba kirala okireka buki bulesi bulesi ekyokubiri tulina era lwe twali twogerako bane tugende ku birala kaakati wiiki eno ebaddemu ebintu bingi mu bbanga tukoledde panel tetujjanko kwogera almost on the same topic tekibangawo tuzizza abantu bobwani nga twamogerako weekend tumukomyawo ali nga twamogerako weekend tumukomyawo ninga twogerako biki kubirala but almost it is the same thing kyekibaddiwe kyekikyaliwo bujinga amaze okuva ku Lwokubiri olwa weekend nakuba week emu kaderu Lwakutaano agenda mu wiki munaku ezigwamu akyali mu maki mu mawulire but the biggest question is lwaki public ekyaganye okubayinga ensonga eno wakati w'abantu ab'enjawulo abagenze ne bavaayo ne bagamba bannaye tubikoze eki nze okukkiririza ddala nakkiriza ku Lwamukaaga wadde naye si subscribinga wagendayo ku ssomero eyo saagenda naye at least omuntu gwe nnyinza okugamba nti mwesiga tasobola kugulwa tasobola oba ontegeera yagenda nagamba ekyamazima nakoleza eki mu ngeri emu gye yalabamu
yengeri bakiwanda gye bakola ki naye abantu bakyali ku school of thought egamba omusajja alimba le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  n'ekirala ekiyinza okuba ekibadde kivaayo mu wiiki eno nti tetuganye kyekigambo ekitobedde abasumba kugenda okulaba ku musumba munnaabwe bwetwabalaba ne wayiga bagenda ng'afudde bo baagala mirambo. Where is the problem? Amako gwa bagisookamu kubanga wiiki eri tewaliiwo oli musumba so tandikira wonna woyagadde. Obuzibu bwenkirabamu buli bumu nti musumba yagenda neyeteeka ku minzaani n'ayagala okugendera ku same piece y'abantu abaagala okukakasibwa bo abalowooza nti balina okubanja bamanye amazima. One incident wemala okutuukako oba mu bulamu waliwo kyetugamba nti oba okyalina shooko nga gwe omuntu nti oyinza okuba nga okyalina muli okutya. Kati ebiseera ebisinga ffe tugamba nnyo abantu you don't advisable okwogera ng'oli musanyufu nnyo oba ng'oli mu nnaku. Sooka weewe time olifreshinge odde mu mind ze entuufu olyoka obeere ng'okola ki ng'oyogera. Ngenda kuwa ekyokulabirako nti General Katumba bamala omukuba amasasi he took time awo nga tannayogera. Twaddamu okulaba speech ye mu kuziika muwala we yeewaako ennaku okulifreshinga okubeera ng'akola ki nga agula obwongo biri asooka ave mu kiyongobero afune amaanyi agajja ayogere. Naye the moment buli wojja n'oyogererawo ebiseera ebisinga nti kibanga okubanga akabenje kagudde osanga nnyo ebiseera ebisinga abantu bangi nti abatabaddeewo nga n'akabenje kagwa bakanyumya nnyo n'okusinga gwabadde nannyini ki abadde involved mu kabenje oli akakubira n'akolaga n'emmoloka nga bwezzeemu neeweta neekola bweti neekola bweti neekola bweti n'okusinga abadde mu kabenje. Kati musumba social media bwemala okupika ennyo n'abantu nga bamupika nnyo nga bamugamba tulage naye yayagala okugendera ku peesi yaabwe okubakakasa. Yatuuka ekiseera nga akola nnyo interview nyingi n'eziteetaagisa nakoze mmeka nawe mako zaali nyingi. The following day musumba yakola interview mu kufiirwa nga tanaba nakola mu kufiirwa yasooka n'akola oyavaayo nga bamawulire bagenzeyo towakana n'ayogera n'addamu n'akola enkeera ku makya ng'atudde mu ddiiro lye. Nedda yakola akawungeezi n'akola enkeera mu kuziika n'akola mu service nga tanaba nakola service waliwo gye yakola one on one nga batudde mu ntebe n'omwana wa Soloti. musumba bamukubadde bamukuba Tuesday ekiro bamukuba Tuesday ekiro netumimanya ku Lwokusatu twabimanya ku Tuesday ekiro n'akola interview ku Lwokusatu ne ku Lwokuna n'akolayo interview ng'atudde n'owa Soloti ku makya nali njiraba interview ku makya then najja n'akola mu kuziika gye nkugamba n'addamu n'akola mu service okitegeera ngezo zonna interview omanyi omuntu ayagala okukuba oba omuntu ayagala okulwanyisa. Musumba ya interview yasooka yagikoze week eno nedda ssebo waliwo interview gye yakola ng'atudde yayogera biki kwolwo nga nina ne ka video ke natemamu kwolwo yayogera lwakwa sijjukira kyayoga ngenda kikeberamu omuntu anaakukuba osobola okukola interview ya ssaawa emu n'alondamu akantu ka seconds 4 n'azimbira kwako. Kati kyeki kyenkugamba nti buli wooba okola interview olina okusooka weewa eki weewa obudde. Kyakusatu tiimu ye gye yali nayo yayagala nnyo okukakasa bano abantu ate neyagala egende ku peesi y'emu bano boolowooza nti bakuba musumba gye bakola ki gye batambulirako nga kumpi every morning tiimu ye yagala ejja ebeeko update gwekola ki gwetuwa which was not necessary. Okitegera because ensi kyonna kye yali eyagala kuwulira ekigambo kimu kuva eri musumba nti bwe yali amaze okutwadressinga wano n'adressinga mu lumbe ne mu church ne bw'ataalizeeko kwadressinga. Okitegera nti kati abantu abamu babadde bakola ki bamukuba lwaki nga nti public kizibu nnyo because gwe bw'oyagala okukakasa public tosobola kumala gagikakasa. Kyova ebiseera ebisinga nkugamba nti bajja ne ojja n'okola statement nti ne Bobi Wine kimutuukako ajja n'ayogera ekintu public nejja n'ekidimandingako ng'eyagala agikakase n'asooka akimma obudde n'asooka alowooza butya bw'alina okuhandolingamu situation eyo oba bw'alina okujja okuba nga addressinga situation eyo neweesanga nga agyadressinze differently okuva ku ffe perspective gye tubadde tukola ki tukyagalamu negwe buli woyagala ojje okituweere mu perspective gye tutegeera
mu buli ngeri tulina okuba nga tugikola ki nga tugikubamu ebituli lwaki ngamba bwekityo nti musumba newe yalize n'akola statement emu n'atugamba bannaaye you wait for police report they are still investigating bajja kuba bababuulira kiki ekyagenze mu maaso na byonna ebyabaddewo but I survived okubeera nga nzitibwa that would have been enough newe twaliyogedde ebisigadde because bino ebigambo tebitta leka abantu bajajinge ebikolwa bikole ki bibeere bitono nti leka abantu bamale okwogera ng'otuweereze ka video nga bakwa addressinga ebiwundu osirike ne bw'otayogerako kigambo wakateekeo ku internet oba okawe media house yekole ki ekakole buli abadde ayogera ajja kukeera nti akole ki asirike tajja kuddamu kunyega naye bwe oyagala nti ebigambo obiddiseemu bigambo bifo ky'okubiddisaamu ebi ali against ne bano abantu kati nga tuze ku kyabasumba abasumba ogenda baddakaawo ogenda baddako kasooka tumala ekimu kimu ndowooza yes abantu baganye okukkiriza nga ozimbira ku kyoyo nti ne bwotulagako nga bamudressinga ebiwundu ekibuuzo singa bamukubye ku bbina era nga yandibafungulidde ekisookera ddala ndowooza ekisinza okusumbuwa pastor kwe kubeera nti nno nandirowoozezza adiringa nekibayita public relations crisis management PR crisis management era nga wako wabadde ali mu kwogera nti bona sibeeyo mu chiefdoms ye 11 yes mbadde gamba nti ekisinza okubasumbuwa balemeddwa butabe bayinza okuba nga balwaninga PR ennungi tukimanyi fena nti an organization oba company oba brand eri bound okufacinga crisis at time X kati abasinga okubeera nti babiteekateeka bamanya ne bamanya nti no crisis eno webeere tuhitinze ng'eri mu mbeera bwetu tugenda kuba tukihandolinga bwetu okitegeera wabeerawo kibayita pre-crisis management then crisis management yenyini nejja then ne post crisis management bya mirundi ng'esatu ebiteeko nga mu bimu ku ebyo omulina okukyuzingira ani agenda okubeera sekamwa oba spokesperson ow'embeera eno information egenda okubeera ng'eyita naye ng'eri very organized kati ekya pastor kigenda okujja tulengera ba spokesperson ba mirundi mingi asookera ddala spokesperson atubulira amawulire ago okitegeera omwami omuvandimwe okiraba tugenda okukeera enkya nga ba spokesperson abala bakoze eki beeripyeko reporter yani oli Mutebi tulengera maama tulengera ne siasa okitegeera mwami Senkubuge siasa siriri nanti bososa siasa oboina kyovuga kati siasa agenti mpima wakigenya ali wale mpima owewala na kati lwaki yali abyeyita nga tabyaga ye agenti mpima namwe mukulembensi so mu mbeera eyo Saimo nti wekisooka okufiira because abantu ba reacting according to information ebeere baweereddwa kyova olaba nti Sergeant Mpima siasa mageza tukwese mwami Senkubuge mani gali manyage gali ga film kali kino kyange mwami siasa Sergeant Mpima bisinde bitwala wajja n'ayogera ne mwami Mutebi ekyamaloboozi eddoboozi ne ligamba okitegeera n'enzika people will react to that according n'ekirala nti n'engeri gy'okiresa kiri a bit comical and satirical so abantu bagenda kukijjamu memes ez'enjawulo okitegeera so awo wona PR nga ali mu kufa ekyokubiri nti already muli mu crisis ate omu kubasekamu abammwe ng'ate agezako kureactinga with emotions abantu abali mu creatinga you cannot win that war okitegeera nti gundi yayogedde bwati nemukera ku TV yamwe ku machale ne mu backfiring n'embeera nga mukuba omuntu oyo olunaku lwajjo Haji ani Salongo Lukwago yabadde mu kufa bamukoze yes okitegeera kat all that agaye bamukata ku flyer n'akabanga yes nti all that kidda mu okubeera nti balemereddwa okubeera nga bahandolinga PR yaabwe nti situation already eri worse nyate bangero gifula waswa okitegeera omusumba yennyini wajja Richard okitegeera Richard engeri gy'omukaabamu abantu they are going to react ntambi no they will react ntambi yokabyeko nesikabira you can't determine the way you cry nakyuka bwa ntambi okitegeera ate nga yatugamba nti guno omwaka gwakola ki gw'amasanyu yamanya yaga guno omwaka tegwakkaaba gwakukola nnyo nakulowooza Saimo mutusaasira naffe abantu abakonsuming ebintu wala Saimo waliwo ebintu ebijjanga you just have to laugh regardless of the situation eto sekanga muno ate abaganda bagamba ebyembi bisekerwa engeri musala janyola ekigambo likyadi okitegeera toyinza balayi butaseka nawo obeera
gwasimba tugere maaso ku nsonga so ensonga emanji sigaddeko nti PR abalimi ekyokubiri ekibadde kisinga obukulu I think fena abantu waliwo enjogera egamba nti kyosiga kyokungula osiiga ssere tokungula sse oba yagamba seera mayinja yimba oluyimba olwo nti ebyaddala Pastor Bujingo for the last 3-4-5 years ononsonyiwa okyogera alabikidde mu situations empitirivu ennyo ezigezako kubeera nti nno zibaako engeri gye zifuula public uncomfortable naddala mu byayogera ayinza okubeera nti abeera mutuufu mu kubyogera naye that uncomfortability element kyateeka nti pastor alina kwogera biri mu comfort ya public nedda si kyatteeka naye kyegamba nti serukama mayute oba kwata kuliryo tokola ki towoloma nti mu videos bungi obubadde buvaayo ebiseera bino gibadde gamba ebbanga erinaako egyo nga pastor ayina engeri gyakola ki gyabalaatira mu nsonga ez'enjawulo naddala kati eno yabadde emuguddeko yennyini ya insecurity oba okiraba Uganda is bleeding because ebitawo ebito naye nga bajjakiwakanya yes it is not bleeding kale nga ayina engeri gyakiwotalinga n'abantu nabo bakirabiddaawo oba okitegeera nti byabadde ali mu kukola kati abantu saa zino bali mu kukola kimu kukola so nandirowoozezza nti tewali baddewo friction eyo naddala PR team ye naddala nga naye abadde akola ki abikola so bagamba ekyamaanyi kigenda n'amaanyi ekigodo ekigodo newalagi okitegeera so kati sawa zino ndowooza yeyo embeera eriwo nti PRA ate muyiyeyo nye ate yandibadde ekola ki yes because management crisis balimi okubanga bali managinga mubakugamba nti PRA emukubye there was a time wali when region nali nkola twatuukako mu crisis bwetyo nga bagamba nti babakozesa okubba akalulu everyone was against naye engeri gye bakikwatamu ne bakyesonyiwa ne bagaana okiwoobudde ne basigala nga bakola byabwe ekulaga nti PRA yali yamaanyi nnyo nti ate osanga singa kyali kituuse ku bano ate baalivumye buvumu nti mu PR maybe tulina okutegeeza abantu PR tekitegeeza kwogera otegera PR alimu emibiri ng'esatu waliwo PR nga PR wamwalina okuvaayo nakola ki nayogera waliwo PR nga owamwe alina okusirika nemufuna abantu abogerera eyo mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Yes. No, you don't even outsource officially. Yes, not officially. Kati wano ino musumba gwe mmanyi tayogera. Naye byonna byayagala byonna bimwogerebwa. N'alwana era kyovula abantu baba mulwana abamumanyi bagamba akasajja kasirise naye kali mukunkuba ng'asirise naye ng'akuli bubi akola ki akuba then there is time when gy'okuwandiisa okufuna ekigambo waliwo ojja okusirika obuki that is also PR. Yes. Kasuka embuuka ejjuni ono simanyi bwakedde yakyusizzaamu abadde mukaawumuko Ola sayimo nga PR tukiteeke mu ngeri ennyangu PR e public relations engeri brand ennene oba entini gyewuliziganyaamu n'abantu okitegeera kiba kikulu nnyo y'ensonga olwaki ojja kusanga companies nga zispendinga ssente nnyingi okukakasa nti engeri gye ziwuliziganyaamu n'abantu ki nnungi kaakati gwe bw'otuuka ku level ng'oli waggulu naye ng'okyayagala okuba ng'ocommunicatinga bino ebyekyanda ekito kiba kigenda kukola kikigenda kukuba for example olwaleero ensonga ya pastor eri sensitive nnyo nti omuntu singa atandika okujja n'agivumiramu gwe yalindedde okufuna wamuvumira aba akisse lwaki atta ekifaananyi ekinene ekyandibadde ku nsonga eno oba n'abantu bennyini nabo bagenda kutandika okuleeta mpalaniraako lwaki energy gwe mugiwadde yaki yampalaniraako na buli omu kuyisizaako bibye kati awo abantu abamu ababandibadde basirise nnyo ne ku nsonga eno gy'emikutu egy'amawulire egimanyikiddwa nti gya pasita ekyo gyandibadde tegikyogererako naddala kubanga buli gye kyogera oli ajja kulowooza nti pasita yakola ki yayogera kubanga ebaddengawo eŋŋambo n'abantu abakomplaininga nti emikutu gino we giba gibakuba pasita yaba akola ki yaba abakuba ng'era etutera okugamba abantu abamu nti lubaale waaba alina kwakola ki kwayogerera
kati buli muntu kyangu kikkiriza nti lwale wa pastor ayogerera ku mikutu gino kubanga abagiriko kwebali boogera statements enkaawu boogera statements ezenjawulo ng'ate ziri based on emotion PR tebamulwanirira ku emotions abaku logic kampani nyingi zizye ne zifuna ebizibu ne baga kampani bweti yakoze ekintu ekiti ne bwekiti kampani bweti yakoze ekintu ekiti ne bwekiti ne bajja ne bagezaako okuharmonizinga nga balina ekintu kyabengeji baagala kikola kyo kikwatamu njagala bajjukizaako emabegako wali KCCA nga yakatondebwawo India yasooka yali Jennifer Musisi okitegeera waliwo ebyajjanga ne bisoba naye wabeeranga sure nti omwami bamuyitanga Peter Kawudize we namuyigira gayi yajjanga n'ayogerera KCC ng'ekibadde ekibi asobola okifuula ekirungi lwaki yakiwanga obudde n'asirika ne mumala okuwaayo reactions zammwe n'ajja n'ayogera okitegeera nti ye nga gwe mulimu gwe kakasa nti brand ene esigale communicating bulungi neki ne public eriyo kitegeera amazima gali nti eriyo ebintu ebitutuukako mu bulamu nga tosobola binnyonnyola buli omu nze mu ndowooza yange nnina okukkiriza nti omusumba asobola okuba ng'eyamukuba oba eyamuwooni ng'amumanyi nga n'ensonga lwaki yamukola ekyo akikola ki akimanyi naye nga tolina bwojja kukitunnyonnyola nti nnina obutabanguko ne gundi oba bino ebyentambula nalinnya ku kigere kya gundi ne gundi oba kino bwe kiti lwaki ndowooza bwentyo bwe kiba ng'omusumba abeera namayumba ku ngeri gye tulabye gye bakubangamu abantu e Uganda wano eyandi mukubi yali asobola omuteegera eyo n'amukuba nga tewali na kavuyo kaki kamaanyi ng'akimanyi nti ne response ne weba yakujja esobola okukola ki esobola okulwawo naye n'amulumba mu kibuga wennyini okitegeera olabira ddala nga obudde buba tebugenda kukola ki tebugenda kubawo tulabyeko abasajja ab'amaanyi nga babakubye oli nga zakimanyi alina n'emmundu eziwerako bw'otunuulira yali ali mwogezi wa poliisi kaseera ako Kaweese yalina abasirikale babiri amuvuga musirikale n'amukuuma muki musirikale nga naye musirikale kitegeeza mu area eyo mu mmotoka emu mwalimu emmundu ezisoba mu mmeka mu ssatu okitegeera ne bali bajja ne bamukuba ne batambula ne bakola tebagenda tetugeraageranya nti neyandikoze kino bwe yandikikoze wabula nze nnina okukkiriza nti eyamukuba yenna ayinza okuba nga alina obubaka bwe yali amutuusaako olw'obutakkaanya bubaawo kuba oyo musajja w'amaanyi asobola okuba kati n'entalo z'alwana tesobola kuba ku levo yange bwe mba nange nsobola okunyiiza omuntu n'abaako wanteega n'ekiyinja kati gwolowooza pasita Bujingo ali ku levo banyiiza nga balina muteegana ki kubanga adiriga n'abali mu state asemberedde emmundu alina ssente empitirivu bwe kiba ng'omuntu asobola okugamba kale wemba sikkuba ejjinja at least kankuloge kati ku levo asobola kuba nga adiringa n'abalabe abalabe be bakola kibabaayo kitegeera n'ebiseera ebisinga sayimo mu bulamu osobola okubeerawo ng'okimanyi gundi ye mulabe wange ebyo kye basobola okukola n'omanya nti gundi yakikoze naye nga tosobola kujja kukola kikukyogera nga we nali ngamba abantu nti mu industry muno mulimu abayimbi nga balwananga mayembe amayembe tegalabika naye gasobola okukuba emboko mugongo bwe weetakulaba olwanda weetaase naye nga tolaba kikola ki kati osobola okwesanga ng'omuntu akuba nga gweokimanyi nti gundi naye nga tosobola kujja n'oyogera lwaki tekisobola kubeera justified nti gundi yeyakubye talabikangako ng'ayomba naawe talabikangako mu lujjudde naawe ba artist be basinze okumastaringa enkola eyo wano asobola okukuba omuntu ng'ate gwakubye obuyambi abunona nawe nti munnaye gundi bandi bubi naye nga tamanyi nti ono yamuli obuki yamuli obubi okitegeera so kati naye nja kukkiriziganya ne baganda bange nti PR crisis eno yereetedde pasita Bujingo obuki obuzibu naye ne PR crisis ejjirawa olaki n'agitta sayima eriyo omuntu asobola okujja n'agamba yogera bwoti ne bwoti naye ng'akimanyi bw'oyogera bwotyo credibility egenda kubeera in question osobola okwesanga nga yenna yabalira pastor script y'okuba ng'ayogera byabadde ayogera emabegako wali ye yali akimanyi nti credibility teyo osobola ogikola ki ogikkakkanya kati wano waafunidde obuzibu ng'abamuyinako obuzibu bangi naye nga tebandibadde buzibu naye yandibadde ng'alina gyasubscribinga naye ng'akimanyi nti aweereza abantu bawamu n'akola ki n'abalansinga kati nakati kaseera kano bano abali ku media platforms n'abamwogerera tebali mu kukola bali mu kwongera kutta credibility bwe bongera okutta credibility nkukakasa omusumba ne bw'alijja n'atweyambulira n'atulaga video eri abajja okugamba nti yeesaze kasa credibility esigala ng'etwalibwa eki ezimbibwa bwetyo kitegeera so bwe tuba nga tukola ebintu bino tulina okukimanya nga tetunnazina amazina kujaganya tulina kwebuuza kintu kimu sayima olwaleero oli mulayimulaiti junior ali mulayimulaiti ntambi ne makko ali mulayimulaiti singa obuzibu bukutuukako ensobi abakwetoolodde tebaakola eziri mu kukolebwa mu kya pasita kati kubanga si gwe gusoose nga twogera ku nsobi ezikoleddwa ku bantu ab'amaanyi nga bafunye obuzibu abantu ne babikwata bubi lwa nsonga tebaategeka bagenda bihandulinga singa bafuna obuzibu pasita teyategeka nga n'abasigadde abalala we batakirowoozangako
butuuseewo okimanyi Seimo wano waliwo abantu nga musajja mugagga alina waali naye nga talina ddaame lwa nsonga mu bulamu bwe yeetakeera n'alowoozaako nti nsobola okufa era bwenfa abantu bange basigalawo batya emmaali eno bayinza gigabana batya obutabalwanya naye ffe nze nakulira mu maka basiraamu okufa kudisikasingibwa kubanga tteeka era oba okimanyi nti oteekeddwa okuteekerateekera obulamu ng'oli mulamu n'obulamu ng'okoze eki ng'ofudde kwe kuba n'eddaame n'ebirabo ebikola kye biringa ebyo so ffenna nga tetunnakubanga no twebuuze olwaleero singa Seimo afuna obuzibu ani aggyibwako hadithi gwe tujja okuwuliriza oyo aggyibwako hadithi gwe yalonda mutegeke ekimala okuba nti bw'ali baayogera ensi eriba ewulira byayogera oba alisobola okuhandolinga situation eyo ekirala finally pas family n'abakozi abali direct ne pastor bave mu kintu kino bakikwasa abantu abalala lwaki omukozi ajja kuleeta emotions kubanga alaba buli ayogera ku pastor olwana mulimu kubanga pastor bwagwa naye akola ki agwa omuntu waba kati katugeze nga mukyala we asobola okubanga amawulire agabaddemu nekkaseera kano ku byogerwa ku bbaawe asobola okuliyakitinga obubi emotionally eno ensonga teyeetaaga emotions yeetaaga logic so pastor asobola okuhayalingayo ku bantu abalala ne bajja batereeza embeera kuviira ddala ewaka ewuwe bakirininga media house edde inilayini then ebisigadde bijja kutambula kale tukyagenda mu maaso nja kubanga nekutegeeza ku bannaffe aba Brain Parents and Brain Primary School basangibwa Bukalango twalayo omwana bamubangula afuuka omuntu obuvunanyizibwa batandise dde okuba nga tebawandiisa abaana ogenda vuga mailo 15 okuva mu kibuga Kampala ku Hoima Road okusanga essomero ly'abannaffe ba Brain Parents and Brain Primary School ate bannaffe ba Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge basangibwa Kasubi bw'otuuka okuyita agenda mu maaso ng'agenda Namuŋŋoona ogenda okubasanga bagamba nti nno buli kimu kye weetaaga mu kisenge ekyo bakirina ate bagamba nti gwe ali ebweru w'eggwanga osobola okubuukinga mpolampola n'oteekayo akasente ko mpolampola then after some time nga biweze n'ogenda n'obipiikinga ate n'otwala mu nnyumba ne weeyagala obulamu ne bwongera okuba nga ate bukunyumira kale tulina conference endala ero nno ye abannabyamizannyo ng'oli mulungi nnyo mu speech ng'oli mulungi nnyo mu byemizannyo ebyo all sports conference eriyo mu Canada between 15 ne 18 omwezi ogwa November bagamba nti okusobola okuba nga ate okufuna invitation ejefuna ku dollars ja babina ate 5 gwe ayagala okuba nga ate oyolesa ojja kuba nga ate obeegatta kale ku squeeze back za faawo details nazo weeziri kakati ebimu ku bisinze okuleeta doubts enti kubanga musumba ye amazima agalina mu mutima gwe ate nze kyendowooza kyasinga okola okwetaaga however process ya recovery ate yeetaaga public eno kubanga mwe tutambulira naye wenyinza okwagala okusympathizinga ne public nti public nayo teweereddwa mukisa okubayinga ebyo ebigigambibwa kubanga abagamba bava from the same direction week eno abantu bangi nnyo abazze okulaba muki musumba era abamu ne boogera ne bagamba n'ebintu bikoze eki tubirabye nojja ssanga ng'era olulimi lumu lwekyakola ki lwe lukyayogera nti singa tulabye ku opposition nga gyali sizeze ne opposition be batuufu naye kuno kino ekintabuli gye ekyabadde ewansereko tokyasobola kugamba mwami Abdul Nsereko nti abadde weenaale olwekyo tetwalabye tetusobola kuyita mwami wadde nga badde asabuswabinga kweenaale ndoza muyita weenaale mu lwansonga nti buli omu yabadde ki yabadde ku mukolo nti ekyokubiri kyekyabasumba ekiraizingiddwa ennyo nti abasumba the big names tewali yagenzeeyo Junior olowooza okutuuka wano sikwe kututuusiza wano tuyinza kuvaawo tutya we are seeing the same camp attending basumba beboyinza ogamba nti the names are known ate nga tubalabyeko twabalabako ewaayigana bafanaganako bwe bityo kale pano tukyusakyusa location badde okyagamba ekintu kya Pastor Bujengo kyava mu incident nekifuuka lutalo tuli mu lutalo kyava mu incident kidda mu lutalo ate bade sikiwulidde kitya tuli mu lutalo sayimu kubanga abantu bonna bafuna ebizibu mu nsi Pastor Bujengo si yasoose ate era si yasembi naffe abali wano teri family etayina kijja
fenna tuziika tulwaza naffe tuyita mu kusoomozebwa naye nze badde sirabangako muntu wafuna kizibu ne wabaawo gurupu ye mu defendinga to defend pastor about what ebimwogerwako ate ebimwogerwako biriwa ensi eriwo kwogerwa ensi eriwo kwogera kati gwogenda kukwata ensi yonna sayimo bwenfiira wano noga ati John abadde mulungi jo twabadde tuziika taata wawo nalebonsereko buli abadde akwata omuzindaalo yakoze eki yeyogedde ti bannange bano omuntu ono abadde mulungi naye goloza ensi yonna enamwogerako nti abadde mulungi era waliwo abaali sigadde nga bagamba tusanga omuntu ono abadde si enakyo yagala baaba inda katono kamaliza so nziraba ekintu kya pastor Bugingo tewali na contest eriwo bweba public yagaana okukkiriza public kyeki be bantu balina ensonga zaabwe buli omu kinoomu lwaki agaanye okukkiriza kati onaabakwata obakuba emiggo bobakirize ku mpako zitambuzizo kirige tuli mu lutalo bw'aba omusumba yafuna ebisago nga yalumbibwa omusumba ave mu mawulire adde ewe yeebake the healing process anne bali mu kukuba brandi bali mu kukuba linnya let me tell you kati abali kubona abagaana kubanga gyokoma okwogera gyokoma okukola ensobi exposing yourself sayimo mu nsi muno asirise takola ki tejjusa amasasi gowa goluuza ati oyogera nnyo ne owa bali amasasi bagakubi why don't you shut up what is the contest for okay baganye they have refused ane tulina okusigala nga tubawo ekituufu okay kakati let us see will the public lose omusumba because ingo omusumba yenna nawe oddako wansi mu katebe n'okola ki omuntu ofuna obuzibu there is always anxiety there is anger there is frustration kati muli ku musumba eyawonye what about the other family ya Richard how do they feel bali mukuba ne tusigaze bali mu mukuba how do they feel gwe kenyini teweewadde healing process gwe kenyini tovudde mawulire gwe kenyini omusumba ola pastor Bugingo bwe yakaaba zenge yasoma psychology that man is going through a lot omanyi abakwagala we baba bangi n'abatakwagala babaki baba bangi kituufu ebiseera ebisinga wofunanga ebizibu jjako essimu wekweka okole ki fenna ekyo kyekituufu ekirina okukolebwa tobuulira bya bulandi ino si bulandi bulandi si bulamu mwine ebintu byemutiitiibiza abantu banyiiga pastor yiye mwangu yabadde tabavuma uno kyagambye nti mu nsi kyosiga amaanyi g'owensi gekuddiza kakati y'omusumba ye mwangu omusumba abadde abakarakata public era nga bagamba muli basiru abagamba nti eno ensi teyina era naye yagambye ng'ovudde ku bikadde yagambye omuntu amuwuliriza eddakiika emu lwawulira nti musiru talina budde bw'abasiru wibali nnyo byemu ku bigambo byazzeemu okwogera kakati ono pastor gwe tudiringa naye sibe bw'abaana mukulu fe tubeera mu taxi bambi n'olaba omufaaza ng'ebifo biweddewo omusista n'okwatibwa ennaku n'omugaa sister yange otuule wano nze kankole ki omanyi lwaki kabonero ka mirembe sign of peace ne pastor sign of peace sign of war nemulwa era kawonemu ojokuwulira ajabawa pastor kamala okuwona avuma amabizzi gaako amabizzi gano kakati bannaffe okumanya public emukozesa ensobi bwe bamukuba public netandika obanja Pentagon bwe yajja katutu kwe yatandika nze njagala nnyo pastor Bugingo era nze ndowooza omanyi abamudefendinga
kwa bo bali mu lutalo batandise n'okufuula ffe abamwagala abandi badde basirise ababi ne Saimo ne Gundi ffenna tufiirwa kati Honorable Nsirika abantu bayinza okuba bazze omuziikirako bonna bazze ekikuba obbibe tebazze kati akwata omuzindaalo tamalenga saakulabye sisi bwetambula tuyige engeri y'okuhandolingamu frustration zaffe n'ebizibu yinno Katonda yamuyamba teyafa abaana babiriga baliwa abaana bakawesi baliwa abaana bakawuma baliwa basibulukuse basoma akade gwe Katonda akuyambye akuwadde obulamu era okyayagala kulwana nansi pastor nze ndowooza nti Katonda omulekawo yandibadde atuula ewuwe mu makaage n'abenjoye abajja okumula n'asooka ava ku mawulire bambi n'asooka kati ate bambi kati negativity eno simayina kyatandika ddi nti buli akyalira omuntu balina omukuba ekifaananyi bakatandikiddewa mwene mwekisipozinga omuntu ne drop eno eyamusumba mu mulabi amaka ne mugafula omanyi kati bayagala okufuula omusumba amawulire if you want to be news in the news amawulire gaaliwo musumba yalumbibwa naye ne bano nabate ne bagaba mufuula amawulire omusumba bulandi nene mumulekawo muli oba naye agaagala ne kakati onaddamu sinnamba onakya wansi nnamba kitiriyo nabatesateso tutta kirege tuli mu lutalo noyogera bwoti gwe gwe otumanyi gwe ojja kufa gwe lwe lutalo lwe tulimu tewali lutalo ati kugambye nti twava mu kusaasira ffe mu Buganda omuntu bw'afiirwa kyosooka okukola kusooka ate kwagala bazze kukumaakuma nti kasita banne bambeereddewo bafulufiga we bali basenkubege we bali bakasukumba labye naffe tubadde tujja kujja mu kiseera kyaffe ki ekituufu si byabuwaze newe giriba myaka omuntu kati omuntu ono kasooke tuleke kati ffe eno pano tubadde tusobola agenda wa pastor netugate pastor ngaki ne kati tuli balabe tetukyasobola kubanga badde situation ne bagifuula olutalo bo bali bafuniremu ebyabwe bayinza okuba baagala views ninga omusumba tekimuyamba lwaki oba ovuma abaana ba Saimo lwaki oba ovuma Saimo eyaleeta omutemu Junior eyaleeta omutemu Junior nalwala nembeera ewaffe nga sirya mmere nga balasibye obuuma ki naye nga waliyo abantu baga oyo azannya kabadde navuma nsi namba in fact n'abanvuma right now nkwatagana nabo kandi nabategeera bambi yentegeera yaabwe kakati bwe baba baagala pastor tewajja naye abantu tebanvumanga nti kabadde tewalabanga basibye nalindya kirungi ono yaliwo sigira naye obulumi bwe nalimu nakakana neŋŋamba nti mukama waba mpadde obulamu lwaki ate mba nenya kakati bakwata obulwadde ba pastor babusse mu parliament waliwo abaagala okufuula pastor a national emergency ffenna Kim John Sanga bwe yaffe nosikola bonna baakaaba eggwanga kyabuwaze bakusanga tokaabye kakati abadefendinga pastor mutubuulire mugende mu parliament kyabuwaze tudde pastor ine ebisago omugongo nekyemukola si kirungi no this is a fact si kya bulungi bakikwata bubi bakifuula national emergency bakifuula nti kyabuwaze okukungubaga wano mu Buganda sitekiba kyabuwaze nze nawe nyenze munenga omuntu afudde ku mulirwano ng'oli ataddewo endongo baali balwanira luguudo nasalira luka nti wali ku mulirwano endongo ngeevu abadde antawanya agenza kati tugenda okuziika abantu ne bava mu mmisa oyo kuziika ne balenda poko joint weri embizi wawe kati n'abembizi bagenda labanga batatawanya kakati tukwate omuggo mukola ki mu mbizi muva kuziika munnamwe tannateya muntana muli mu mbizi mulya embozi enyumizi bwali ku ntaana n'enyumizi bweri mu buyumba yanjawulo eri ebaayo ku mazima amangi omuntu nga yakaziika munne gwategedde nti kana buno obwaffe bwe bumututte n'agula akadagala kamanyi kyali kisiraani kye abantu bava okuziika ne batuukira mu mabaala nomugale gwe ng'omyosa amaaso anfa kuziika gundi naye ng'ali kwenesi
omugana igweto ne munno olunaku lwasoose muttaka toge so bannaffe nga tumaliriza pastor tukusaasira nnyo era embeera gy'olimu ffenna twali tugiiseemu n'esingawo abantu bafiiriddwa abantu baabwe abantu balina abantu baabwe emulago sayimu twogera abantu baliko okusijeni omukka babakamu bake pastor sigwasoose ate sigwasembye abantu bo baleme kuwabya pastor you need a healing mental process eri substantial kale era kewaka wumula bwoba osazeewo ogenda kusumba ndiga fakti nekukanali fe tetukugana kuba wali wawe ye kyakiye awemu omulala asumbemu aweemu okwo kumulala gyali alangiriddeyo okweyawula nali manya ayagala kubeerako yekka negwe pasita kigwe balumba leero ekyanajja tweyanza Pentagon tugireke Pentagon ojagaza ati ati yatugala tugyesonyiwe tugese so bamuleke bambya omuliro omusumba wali osonze ku wali osonze ekireke katumaliriza ku nsonga zino obutajja bw'abasumba abakukunavu does it mean anything a lot ekisookera ddala nti this is an unusual incident eyatuse ku pastor nti tulengeramu wabaddewo okufa kuno okwafa okwa bulijjo nti omuntu afudde abadde mulwadde ebiki ebiwe bityo naye kuno kuzze yes nti bandiyagadde okubeera maybe regardless of the differences they have ne bagamba nedda kino kintu kiyinza naffe okutulabisa obulala naddala okushapinga public opinion eri mu bantu ekyalemeddewo kuba essaawa zino kyetuva okudiscussinga lwaki even the public ekyaganya okumatira so kiba kitegeeza nti ne bano banne ba pastor wadde tebakwatagana naye nabo era public opinion eba eyinza obbakosa mu ngeri emu obaki endala so nendowoozaamu nti no maybe kyekiyinza okubeera nga kyekikyabalemesezza wadde kiyinza okulabikamuko mu mbeera endala n'ekyokubiri nti pastor si eyafudde bagenda kulaba bagala bafu anti ngamba nti singa pastor yabadde afudde ne batagenda kumuziika oba omuntu antafudde mulamu n'akataafe anti kakati waliwo obulamu bw'omuntu bwe tulaba tugana Sayima ali mu ICU okitegeera naye n'obuyi bwa pastor nabwo onoonya kyogenda omulabeko oba omusaasireko abagenda omulabako ki birala benoonyeza byabwe abasinga era ndowooza olabye abagenzeeyo nali nkuvuma kati nkyusi kiba ekitegeeza tewazze ku kiri pastor yagambye n'okugamba mbubanga budde enkoko supu n'ensooka mukwatamu olugalo ng'atyo mumulya naye muntu yes so kyembadde gamba yakali enkoko Simon nti pastor embeera gy'alimu esaana okubeera nga visitingibwa ng'omuntu ali obulala oba okitegeera because nakyo it is subject to contention okitegeera pastor omulwadde yali muki yali mu mawulire ffe kati the body language tulaba nakitulaba omuntu ali very okay nti newandibadde oyagala genda musaasira ogambe ebinja muweereza ka message embeera tenaba kutuuka ki n'ekyokubiri let us pretend nti pastor buli kimu kyonna kiri worse kusaidi ye kikola ky'amaanyi ki naddala mu business eno gye balimu because at the end of the day yes religion has been commercialized naddala ya Pentecostals abo yava mu kubeera nti no tuweereza abantu tubeere nga tubalyowo emyoyo nefuuka business nefuuka competition bona buli omu katuutiko badengo balaba nga beweereza ebitali biki ebitali birungi naddala mu kubeera nga bagala okutapinga numbers okitegeera so nefuuka rivalry nefuuka hatred wakati w'abasumba machaches ag'enjawulo okiraba kati mu kyo nti wobeera pastor Mako ng'okompitinga ne pastor Bugingo pastor Saimo nga yalina ebizibu ebyo byonna wogendayo ewa pastor Saimo ogenda kumwongera amaanyi mangi nnyo gwate wekendeezeeko yeti muli mu rival business ene ya numbers kati kino nayo kijja into play abamu ne bagamba kabeereyo n'ebizibu bye naffe tumwagala abeeraawo in fact singa tusobola okusponsoringa embeera nesigala nga bweri awo n'abeera nga ali mu bisooto you can even do it yato kyewunya nga ali abasponsoring kisigale bwe kityo yes obadde nnyo mubasumba olowooza waki baganya ogenda omulaba anti olaba singa okugeza nti pastor Bugingo yabadde afudde god forbid waalirabye buli kika kya musumba eyalikeddewe eyaligenze ku Kananilandi buli eyalibadde mu lumbeerwe b'omanyi ab'amaanyi one
nti bonna baalize nga their intention is to tap in his numbers because bali badde bamaze okukitegeera nti abantu abo basigaddewo tebalina agenda kukola ki oba budaabuda kati buli omu yaalize okwefuula nti azze okusaasira kumba ayagala okutwalako percentage ku ndiga eziri awo eziyangayanga because waliwo abantu abasaba nga basaba Pastor Bujingo ne wabaawo abasaba nga basaba lwa house of what? House of prayer. Kati nga singa musumba aba avuddewo bana abasaba olwa Pastor Bujingo bajja kunoonya ewalala gye baba bakola ki gye baba bagenda. Case in point nti Pastor Yiga bwe yafa nalaba abasumba bangi n'abaali batakwatagana naye nga bakulaga nti bazze okukola ki okusaasira era results zaalabibwa nti numbers yayina zonna zaasala kumpi ebitundu 9.5 ku 10 ezaali za creating ku musumba Yiga jengo yasigaza zinoonya ne zikola ki yasigaza 5% nezifuna gye zikola ki gye ziraga kati mu situation eno nti abasumba bano balwanira numbers oli agamba nti nze okugenda okulaba ku Pastor Bujingo bandabe nga ndabye ku Pastor Bujingo China effects gye kiyinza okuteeka ku bantu banga abanzikiririzaamu because ne mu makanisa eno gye tubeera waliyo abantu bangi nga bo baagala nnyo bino nti pastor takwatagana na gundi avuma gundi nga kye kibabeezaawo mu makanisa ago nga bw'anaalaba nti ono yasaze eddiro n'agenda eno kijja leetawo olutalo lw'amaanyi. Pastor Bujingo yagendako kewa Pastor Bugembe once in a while ndowooza lwali kiro kimu kyakusaba oba kyali kyakusonda ssente n'agendayo naye bwe yagendayo in fact Pastor Bugembe yasooka musinkana wa Pastor Kayuwa ndowooza bali wa Pastor Kayuwa kumukolo gwa Pastor Kayuwa ne babaliko nsayiringa ne bakwata n'amuyita jje mu kusaba kw'ekiro ono n'agendayo naye ono okugenda yali Independence Night mjyajamu yalaba impact yaliwo era tewawera myezi 3 n'aweerawo Bujingo eggaali ne Bujingo n'amukyukira ne Bujingo n'aweerawo Bugembe eggaali Bujingo yajja ku boxing day ey'omwaka ogwo n'amuweerawo ki eggaali ekiro ekyo kyenyi ono yamuweerawo eggaali ku kivulu kye ekyaddako bakyaliwo mu January awo ekyali ku Afrikana n'amuwa eggaali bubi nnyo okitegeera ekikulaga nti buli wabeerawo conflicts buli omu asigaza numbers ze kati ate bano abantu we batwe bakizimba because bakizula nti church is all about numbers ayina abantu abagobereza abangi yabeera ne church yakola that's why nti olaba nti Pastor Bujingo okuva ebbanga lyonna wadde oli yali godfather Pastor Serwadda yakisigala nga akikeepinga nti alina mutwalira muki mu line eyo yakumuwa ggaali asigale nga abalaga nti ono mubi nti wadde Kiganda bonna baali wamu ne Bujingo ewa Serwadda era tekyamugana kumuvuma ngono nti abeera mu kisenyi asula mu nsenyi enseka zibeera mu nsenyi okitegeera ng'alina omuwa eggaali because gwe buli w'okuliyetingawo wo ne wabaawo scandals ezibaawo wabaawo endiga z'omusalako nga tezirina okubeera affiliated kuki kwoli ne zimala ne zidda eno ewuwo kyakusatu abalokole bano tebalina system nnungi gy'ogamba nti ono gwe bakkiririzaamu nti singa tugaa nti Pastor Serwadda ayogedde oba Pastor Kayanja abasumba b'abalokole bonna balina okuvaayo bakole ki bawulize kyabagambye nga Buisiramu nti waliwo jjajjawo Buisiramu jjajjawo nti mulangira bw'ayogera oba seeka kyo oba maseeka ki alina okukola ki alina okiwuliza nti mulangira akoze ki ayogedde nti Ssaabasumba agambye kino ffenna tukole ki tukole Ssaabasumba kyagambye buli kereziya eri mu Uganda ekiwuliriza okitegeera kati bano abalokole bo eyo system tebakola ki tebagiina buli omu kasita akugamba nti nze nasomera eno eddiini Katonda yanfondako amafuta nampa ebbayibuli ng'atandika okubuulira okitegeera kati so bwe obuzibu bwetufunye nti kuba kati bano baali badde baddayo mu kakiiko kaabwe ne kabatuuza ne kabaga bannaye munnaffe afunye obuzibu because kino bonna kibakwatako ng'abalokole rero bagakubya ono ekya bayinza okugakuba ono oba balina okugakuba ono kati mweno time bwe badde balina okwetaagira okujjira awamu batuule basale amagezi butya bwe baneekuuma bireme okuba nga bibakola ki nti ekyatuuse kwona ate kisobola kukola ki kuaffectingako naye ate obalaba nti bangi bajaguza olw'okuba nti ono ate biba byakoze eki byamutuuseeko basanyufu olwaki olw'embeera eyo ekola ki egenda mu maaso kati n'abamu ababadde mu lutalo n'ono ate bati okuvayo bagende banagamba nti waayo omusajja nga nze mbadde muvuma ate bwe neetwalayo ne bagamba nti wuyo mbegazze ekkakasa oba kino kyakoze eki kyabaddewo nti oba ono yabadde akola kino olinaga waayo
kansigale ewange Munyuto. ebyange bikole ki binsange ewange kyovala nti bakye distance nze tebaagala na kukyogerako ayinza okukola statement bano aboogezi ba pastor PR team gye yateekawo ate nejjefuna bwala nekuyingiza mu lutalo lwotakoze lwotabadde kukola ki lwobadde tolina kukola ki kubeeramu so kati bwe bubuzibu bwe tulina kwaba abasumba nti abasinga bayibuli bagisoma naye ate tebagoberera bayibuli byekola ki byesomesa bakola byabwe kale tuyanza nabagabe tuli wano ku Tavern Woods Kabusu era bagamba nti nno ku Monday babya ne Love Melodies ojja ne bakuyo obuyimba bw'omukwano ku Lwokubiri balina ne pizza promotions ojja ku wano ne weerira pizza comment night ebeerawo ku lunaku olwokusatu balina candlelight night ku lunaku olwokuna balina saucepan night ku lunaku olwokutaano balina live band ku lunaku olwa Saturday ne band music ku lunaku olwa Sunday wano ku Tavern Woods Kabusu bagamba kuyo ku namba yaabwe y'essimu eri 074 17 ngate obafuna aba Tavern Woods wano Kabusu kale ndiramu kubanga ate nkutegeezaako kubana fa Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku kadde 10 wefuna proti erina ekyapa banonyeko kino banafa online business osobola kubanga ate oyita ku online okubanga ate weekolera akasente genda bugenzi ku www.solome.co ogogo omukutu kojja okusobola kubanga oyita ate akasente berenga ate okefunira ku mutimbagano ebintu berenga ate bigenda maaso beranga ate bikwanguyira Kasirye ekyabasumba olaba gamba nti musumba naye yabakola ki yabasobya nola ajja kugamba nti guno gubadde mukisa mulungi gwakubawola bbanja ogamba otya olaba n'abayimbi abaguba eddalu balina bye batuuka ne bakkiriziganya n'obalaba ng'embeera embi ebagasse gw'ongamba otya ati abasumba embeera embi tesobola bagatta mpozi ng'oyagala kuŋŋamba nti kati temukyali owa myoyo muli owa waleti buli omu alina osigaza endigaze mu kifo kimu okitegeera abayimbi wano baguba ddalu buli omu akimanyi beekuba enkya n'eggulu ne waliwo ekituukawo n'olaba ng'ekituuse ku beba amagulu bagawanise n'olaba Bobby ng'ajja akola ki ajja akukuta okitegeera ekituuse kwono n'olaba oli ategese concert nga bano tebakwatagana naye ne bajja ku lwoli okitegeera situation zoyiza okutwala ati si z'amaanyi nnyo si za emergency kati gwe ngamba otya ati abasumba musobola okubeerawo ne mulaba PR crisis etuuka ku musumba munnammwe nga mukimanyi nti nammwe lisobola okubeera ekkuba ate ne mutakola ki ne mutafaayo kitegeera so obutajja bwammwe kispeakinga volumes kati olwaleero mugenda kugamba mutya abantu nti okusonyiwa kulungi nti omuntu mu mbeera embi waba agituuseemu toyongera musindika kuggwerayo osobola omusaasira kino na kino kitegeera byonna bye mujja mubuulira abantu kiba kitegeeza no mubiyeeko mubiyeeko amazzi kati omuntu ajja kwebuuza endiga ye gyagamba lwaki ngende wa mamba gundi nga ne gundi musumba gundi bwe yamunyiza bwe yafuna obuzibu teyagendayo akabonero akamu ak'ekyokulabirako muba mukoze eki mukasudde okitegeera nze ngamba nnyo abantu nti atalina mukira teweetaba mazina ga nkima buli wojja mu public domain n'ofuuka public figure era kyowojjiddeko osobola okujja ng'okola content wo ng'ali ku entertainment osobola okujja ng'okola content wo ng'ali ku byabusuubuzi osobola okujja ng'oli ku content wo ng'ali ku lyowa myoyo abasumba balyoyi ba myoyo kitegeeza endaba gye balabamu ebintu n'enkola gye bakolamu ebintu erina okwawukana kuffe aba bulijjo olaba naffe obutalotalu waffe obusi tusobola obuziika ne tubako byetukola ki byetukkiriziganyako kitegeera osanga bannabyabufuzi nga tebakkiriziganya wadde n'akamu n'obasanga ku pano yeegi nga boogera tebakkiriziganya n'akamu n'obasanga ku mukolo ng'oli afiiriddwa ne bagendayo osobola okwesanga nga bonna abagenze wa Honorable Muhammad Nsereko sigamba nti bamwagala nnyo n'okumwagaliza yere olwaleero n'abatazze tosobola kubalaba lwa nsonga abazze ba speakinga volumes eri abasumba batini nga ebandigeze wabujinga bala ne bandimusiriikiridde okitegeera kyandispikize volume katonyo kasirye ekintu kino ekyomusumba waliwo incident ezze nti Nsereko oyo gulaba mu bulungi bwe wane musumba is a good person is controversial yes he's a go-getter buli muntu alina ekigendera mu bulamu agugulana n'abantu oba otegeera naye kubanga okufa kwa kitaawe tulaba abantu abazze okuziika ekibuuzo ekijja okujja nti ne munnaddiini gwe twandyagadde okola ku kifaananyi nga ekitwalabye Nsereko tukirabe mu bulamu bwa musumba mu mbeera gy'alimu kubanga ate bano kye basinga ku Nsereko munnabyabufuzi ebiseera ebisinga munnabyabufuzi
fine waba babeera ku national leadership nga balina bye bakola ku lw'eggwanga na biki n'abasinga nti oyinza obutamunenyeza nnyo kyakoze kubanga twabamanyiira kati n'abasumba tubamanyiire nti empalana yammwe eba yakullo kuli ku ggumba nti munno ne bwafuna obuzibu ng'omuyinako obuzibu ye bwe muba nga mukikozewe mukyomanyi nti yalenjinga nnyo abantu ne mbagamba gwe bw'owulira bw'oyagala Uganda y'enkyebeere bw'oba weeyisa tosobola kugamba nti oyagala ebeeremu abavubuka abatambula nga balina layini batambula balina empisa ng'otambula owemula kubanga eriyo abakulabirako abagenda okukola kyo yiga ekyo naddala nga kamera ekutunuddemu kati abasumba mwagala abantu bamwe baba n'empalana basobola okuba n'empalana nga bakyaki y'emu Mama Nagundi takwatagana Mama Nagundi bw'afuna obuzibu gundi talinnyayo ekirala abasumba b'abalokole kaseera babeeko ne structure nga Mako abadde agamba olwaleero enzikiriza ezisinga ono y'omu ku baasinga ogikuba lwansonga tebangako serious ti bagitaddewo ebeere solid eriyo imaamu asobola okukuba structure y'obusiraamu eriyo omufaaza asobola okukuba structure y'obukatuliki teriyo naye kati olwaleero bwe kiba nti ono yagikuba kitegeeza yali ebulamu ki bingi okitegeera nti structures ezo zisobola okujja ne zibagamba we have something to protect faaza kibi afunye obuzibu faaza musaala to celebratinga we have something to protect at the end of that day kati abalokole nabo beetaaga bafuneyo bode eyo ng'ekola ki ng'ebakuuma golooza bannamateeka tebalina ntalo nokimanyi nti bannamateeka abasinga obungi ebiseera ebisinga okukulabanga munnamateeka alimu ensa olina okuba ne lofaamu mwogwa kati ate lofaamu zino zirina za association mwe zikola ki mwe zigwa nabo n'obalaba nti they have a governing body Uganda Law Society okitegeera naye ng'ate bannamateeka wandi basuubidde nti ebintu byabo bye bakola ebisinga bitambulawo ebityo okitegeera kati mmwe abalyoyi beemwe oyo akabonero ke mwalaze kabi first musooke mumanye nti kiki emwandiyagadde endiga zammwe mukole ekyokubiri weetaagawo body esobola okubanga at least ne muba musobaganye tyovola mmwe musobagane entalo zammwe ate zigenda nnyo ne zifuuka ki public kubanga teriibwe bwe muwulira nti ajja kukola kyajja kubayita abasiraamu ojja kuwulira nti baatyankalanye gundi n'abayita omulangira yabatuuzizza abakatuliki baatyankalanye gundi yabatuuzizza bapasita b'abalokole nammwe mulinga abantu mulina ensobi ze mukola bwe muba nga musobaganya ni abayita Junior tumalirize akati basumba banne bakoze eki tetubalabyeko abanene ye gwe mugamba balabe akabalabe emeka nga bali yagende wayiga mu kufiirwa sebo yagende wayiga bali tebakwata mbozeza yiga yamuvuma amalibu yamugamba Saimoza walinnye y'amagye sooka ogule erinnyo nga tonnammanyi kakati ye yakabalambula emeka tetuba tusookerako nti Pastor Senyonga we yali omwana we awasa twamulaba tebamuyita Pastor gundi ono Kayanja mutabani we yali awasa bamuyita wakati bamuyita yasonda akale tebamuyita tukitwale nti tebamuyita tukitwale nti bakola nga yali ayitika bano bo emirundi emeka gye bafiiriddwa tebanna fiisa pozi nga yali awasa abasabi sibo tajja mu kamera ne Pastor Senyonga teri atafiisa teri atakola ki atafiirwa kakati ye yateekawo ono kwa buli mulokola ayina eyamuteekawo ye yamuteekawo yamugaba bakwatagane buli omu ayina godfather we ono Kayanja mulaba ayina military ezo ga barracks kakati ye yagamuwa n'amala namugamba nti nkwadde amagye gano naye nkusanga ng'okwataganye n'oli akuumu SFC kona ayina SFC kuma president bamwadde battalion namba kyaki bagikuume wakaba kuuma solo tebakuuma gemaje nga 10 gye gali awo geba tugamba nti kusote wakyayingirikika ate wayingirikika SFC yatekingo wani yagambye bituufu ono byayogera ko mukadde we kanisa era n'omukadde we kanisa era ali we SFC kaize nakyacho ono zemanyi nga abakadde be kanisa be SFC ba asha ba military ate nga bakuma ku gate ba police wakanyi kakati ebyo byonna ezo kyaki oba ba lord omanyi omanyi kankubuulire kizo ko discussing ekitu ekyo mu luzuba kita misnomer ekitu nga kyefaananyiza ekitu kitali kye mwe mu discussing ddiini sibaba na ddiini bedda bano ba mafia baleero ba lord nga
abakadde b'ekkanisa besiba asha ba military naye nga ate poliisi yekuuma emiryango kigweyo church bakabezi ba iso makulu ina matono nedda seimo bino biri mu Uganda nti Uganda yokaye ina abanaddi mu Asia bw'olabanga abamonko nga bali ku street manya gavumenti egenda gwa oba aliwo olutalo lukola ki tebava mu monasteries babeera mu tempo ki tempo zaabwe wano tulina abanaddiini nga kabanga lyesooka ekuyitako noloza prime minister ayitawo eyokubiri ey'amagye neyitawo nga ye atudde mu ki ng'omusajja wa Katonda w'amaanyi yayitawo yakola ki mutulye banaddiini aba akyayogera ninga pista asesa kapasta yekwata mu kikumusip kumbe munyiga ngamanyidde ddala Katonda yamwetamu kyekibabeza n'amagye bamanyidde ddala ne bwaga nti Mukama jangu nyamba batemu baabano Mukama takyalina kyamwagaza yamwetamu dda naye Katonda talina ndooza muntu gwayitamu era Katonda n'amala dda ku nsi bw'ati banaddiini badduka so n'olwekyo ababateekawo ababakikola ki babateekawo tebabagambangako bakwatagane kwera ekyo abateesawo divide and rule kwaffe politics eddiini tugitya nnyo tugiwa ekitiibwa ky'amaanyi ejje ku gavumenti abantu balina okulowooza nti ebizibu byonna sitaani yabireese si gavumenti ye narrative ye motive bakeere mu kyaki okuva ku maca si gavumenti yebba ssente tioba enguudo mbi sitaani yaleeta entalo muno sitaani ambuzizza ssente nina ebikoligo nina ebitambo ebyetaaga okukola ki ebifiini okutula naye ng'ate mmwe abazze bajjako ebikoligo pasita amalanga abasondamu ate eki ekimu ekikumi kyekimubeezaawo so n'olwekyo Bujengo bwe yafuna ebizibu mukama we yasooka okukola tweet ani alumba omuwagizi wange goli kubya pastor eri muwagizi istatake my supporter era ne pastor Kayanja naye tumulabye wafuna ebizibu ebisiyaga ebyali bigenda maaso abajjayo amaanyi tubakola ki tubamanyi sango ne gikomaawo abaana abaali baleetera obujulizi tibanne twafuna ebizibu bali mukomera so n'olwekyo these are warlords balina territories zaabwe era kati go towalaba ku Makosi Nakosi ogimanye efirimu ba warlord abatigomyanga Colombia nga buli omu alina ekitundu kye so n'olwekyo kweri ku muno wa ketusabe endiga bazabitanga zifuna ati ndiga tendiga yabitanga kale omanyi waliwo era ogambye waliwo omuntu gwe mmanyi yasookera ku 2 ewa pastor omulala nadda ku 1 ewa pastor omulala nadda ku 3 nadda ku 5 ekawempe kati ali ku 6 kati ate akirize bagende bazungu wano omuddo weguggwawo kati abaali ewayiga bakirira ku 2 bamale badde wa pastor Senyonga ku 3 amala asibire ku 5 eriyo pastor paka ku 6 ekawempe kati ate bakulabe bazzeewo gwe man of God aye bakulabe ngozeewo ono gye badduka so entalo nnyingi tebajja kujja kwa naye abadde tajja mu nsi togaba kyotayina togaba buntu bulamu nga tobuyina tabuyina si muntu mulamu era yaga gwelina kama bizagwa cyane agakola n'omuntu gwe maze oba naye butogera bali njala kubaza Mami Teddy bale butogera bado bagenda vuma ni Mami Teddy ye baleke bana ba defending omusuba babuliddwa bulirwani gwe bateekako mwezuga kiteddi kino yakweka twinawo kiraga kyasise takola yejusa mu lutalo luno ekituletedde obuzibu kwasama era naffe famire yaffe okwawukanaze ne taatanga mupepe singa omu yasirika singa bino n'ebizibu tubikola ki naye ogenda n'olaba waliwo olutalo gwe bakusasudde ate n'ono bamusasudde ne mugaba naye ani yasasudde ani
tweyanze gentambi oyina baklayant tumaliriza nina omu yekka munno wakigo entambula naye gwenteetera naye abalanja boogerere walala so gibeera emitwalo 3 gyokka egya Uganda firimu z'abavijje bonna bonna ozirabye obeere ng'oziraba kweziri ku Android ku iOS iOS kweri application ne kuno ku Android kweri ne ku mukutu www.munowatch.com kubeerako ne firimu empya n'enkadde mbavijjes bonna ssebo nana habo mouthwash twaboogedde noye mukama wange ono so abalina obuzibu bw'amannyo akadagala kano tukwekwate nana habo mouthwash kalina bei nseko obuseeko kali mu supermarket ne pharmacy zonna mu Uganda kali certified aba National Drug Authority so we kali ssebo nana habo mouthwash tweyanze gemwe bali nyumwe badire ddala twagala kubaza banafa ba Tavern Woods wano ekabusu it is bar and lounge bakutegeeza nti no jango berenga ato umulirako wano bayina spacious gardens bayina sauna ne steam bayina bar and restaurant bayina accommodation bayina ample parking space standby generator ne club mwabagala kubanga ate mukola akasipi ebe muli bakone mabega all space mwabagala okukolera we bikolo osoro kubanga ate ojjano nokola emikolo mu gardens tukolede mu gardens wasokedde eri waggulu mu bar so kifo kirungi balambuza kifo naye nga onakola Monday bayina love melodies kunaku olwatusi bayina pizza promotion Wednesday bayina comment night candlelight night era lwakuna bayina ndoza live band ya Saturday then ne Sunday nembera nga muwuliza omuziki gwa band banyina sepichi night cha kulya buli omwenge bakwera mu sepichi ndoza kale bane mubere bulungi mweraba